Nkwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era n'enkwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okuba nga okakalabiza emirimu gyo. Nkwebaza okuba nga weekuumidde ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda nakutegeeza nti mukutu gwa nkyukakyuka era nga twewaayo okuba nga tukutuusaako amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. N'amawulire gonna kasita gaba nga ga nkyukakyuka ffe tweyama okuba nga tuvaayo nate tugakutuuseeko butereevu wano ku mukutu osobole okuba nga ogafuna bulungi nnyo mu ngeri emu oba endala. Gw'omupya tannaba kuba nga osubscribinga ku mukutu, nsabe bambi kwata kagambo subscribe subscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza anyamba kintu kimu okwate ne ku kide ekyo. Omala okukwata ku kide teeka mu all awo nno ojja kuba tosubwa nsonga zonna ez'amawulire wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda olw'ensonga nti ojja kuba ofuna buli ka message ku ka message buli lwe tuba tutaddeyo amawulire gonna wano ku mukutu. Bwe yasubscribinga nkwebaza weebale kubanga otambuliramu naffe wabula nkusaba kintu kimu kusharinga message yokka isobole okuba nga etambula eri oba ituuke ku buli munnayuganda yonna gy'awangaalira okuba nga kakalabiza emirimu gye asobole okuba nga amanya ki ekigenda mu maaso. Naye nga byo ekyamazima ky'olunaku olwaleero nga bwe nabasuubizza mu vidiyo yaffe eyasembyeyo nakusuubizza okukuleetera akatambi akavuiriddeko ebizibu era nga King Saha wenyogerera essaawa zino birungi si birungi era nga yeetaaga ssaala olw'ensonga nti oluvannyuma lw'okufulumya ennyimba eziwererako ddala 2 nnambirira ez'ebyobufuzi nga zoogera ku mbeera y'omuntu wa wansi era n'ebigambo ebikaawu byazze nga ayogera oba ayogerera bannabyabufuzi abatafudde ku bantu baabwe nga kw'ossa no complaininga oba okulaga obutali bumativu ku mbeera y'enguudo ebbeeyi y'amasannyalaze nga kw'ossa n'ey'omusolo. Bingi nnyo King Saha byazze oba byabadde nga ayogerako akuyita ku mukutu gwe naddala ogwa TikTok era nga abaana bagezezaako nnyo okutambuza message ya King Saha kubanga engeri gye kiri nti byayogera bye birumira ddala omuntu wa wansi. Jjukira nti King Saha nga bulijjo mbadde nga nkutegera y'omu ku bayimbi abaavaayo ne beegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okufulumya ennyimba za struggle era nga zino azeeyombeke oba zirimu ebigambo eby'abantu bye bayitamu abanyigirizibwa wansi eyo era nga avumirira nnyo bannabyabufuzi abatuukayo ne batasobola kubanga ate bafa ku bantu baabwe okusinziira ku mulamwa oguba gubalondeddwa oba oguba gubalonzezza ne babatwala mu palamenti okubanga bakiikirira n'okuwaayo ensonga zaabwe ezibaluma. Akatambi kano ngenda kubanga nkakuwa bulungi nnyo ekya King Saha kyo ekyamazima yeetaaga ssaala yenna muna struggle na buli munnayuganda ayagala King Saha n'ayagala enkyukakyuka mu ggwanga. Ekyamazima kyo kiri nti yessaawa King Saha tumubeererewo mu ngeri emu oba endala buli omu akole kyasobola okubanga muganda waffe ono abeerawo nga mulungi nnyo mulamu era nga obulamu bwe bweyagaza nga bubadde bulijjo. Ajjukira nti ensonga z'ayogerako ze ziruma buli munnayuganda. Abangi be twalonda ne bafuula kyesirikidde ne batulyamu enkwe ne bagenda ne badda ate ku ludda luli olunyigiriza omuntu wa wansi. Wabula King Saha ye bw'aba yavuddeyo n'agamba nti nze sijja kulya kasente kannakyemalira akanjogere ebyo byonna ebiruma abantu kubanga nange ndi muntu binnuma lwa butayogera, naye nga yasazeewo ku luno ayogere ensonga zonna ezimuluma na ku nsonga ngoba n'ensonga ezo eziruma bannayuganda okutwaliza wamu. Yeewaddeyo era alabula nti kyonna ekinaaba kimutuusiddwako waakufa n'omuntu wabula si waakusirika ku nsonga eziruma bannayuganda era nga bulijjo bw'obadde nga olaba obutambi ambadde nga mbuteekayo wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Wabula akankuwe kano akatambi osooka owulirize bulungi ebikalimu n'oluvannyuma osinziirire okwo ogambe nti Omukama kuuma King Saha era mu ngeri emu oba endala ojja kubanga okinnyonnyoka oba otegeera ki ekyamazima kye balina oba kye bapulaninga eri obulamu bwe oluvannyuma lw'okujoininga struggle officially. King Saha ajjukira nti ne ku kitebe akiika era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera nnyo ne King Saha ne gye buli eno olunaku olwaleero baasibyeko bonna era ne bafulumyayo
bateekeko n'akayimba akatannaba kubanga kafulumizibwa obanga batadde akapera ku mutimbagano era ndowooza obubaka obwo nabukutuusizaako mu vidiyo yaffe esembyeyo watanaba kubanga okalaba osobola okuddayo mu vidiyo yaffe esembeddeyo ddala gye twakateekayo n'osobola okubanga olaba bulungi nnyo obubaka obwo. Kansooke nkuwe akatambi kano okawulirize bulungi nnyo era nsabye okawulirize bulungi. Osobola okwongeza ku volume bw'eba wansi osobole okubanga owulira bulungi akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tuyongereyo n'ensonga za King Saha. King Saha level kwatadde ekintu n'oluyimba lwe yakubye n'okubanga ye muyimbi omu ku batono abalemedde mu struggle ebyaddala abaganya okudda ku sayidi eri batandise okunoonyereza ku bintu bingi nnyo ebyetoolodde King Saha. Banoonyereza ne ku ttaka lye lyava mu mikono ki kudda mu mikono ki kudda mu mikono ki okulaba oba basobola okumuzoganyiza mu ttaka era ne bazuula nti ettaka lyeryo abadde yaligula dda era kamiliyoni n'awa n'obujulizi ku ngeri Saha gye yagulamu ettaka eryo era nga ne kamiliyoni alina be yamuyambako ku kugula ettaka eryo okugula awo waali. Babadde baagala kikozesa ng'ekyokulwanyisa nga bw'ojjukira kye baakola His Excellency mbu Semanyi Kamwokya waali si wawe, Magere waali yabbayo bubbi, Semanyi wa yabbayo bubbi, Busaabala yabbayo bubbi. Babadde baagala kikola ku Saha era basobola okimukola n'ebintu bingi nnyo ebyetooloolera ku Saha era bwe kitaabeere ki buyinza okukyanga ewa Saha waliwo omulambo. Bayinza okukola bye baakola Spice Diana oba bye baakola kamiliyoni. Saha ne bamukwata ne bamuteeka mu nda mbwassa omuntu oba mbwe wuwe wasangiddwawo omulambo. So mwetegeke essaawa yonna okubeererawo King Saha. Waliwo olukwe lwe bamupulaningira, lukwe lunene nnyo nnyo. Nyongera okutegeeza nti ebigambo by'owulidde tetubivunaanyizibwako nga omukutu guno gwa Babi Television Uganda era bya muntu Ssekinoomu oyo alabikiddeko mu katambi ako era yavunaanyizibwa ku nsonga ezo mu ngeri emu oba endala. Ndowooza obubaka muwulidde bulungi nnyo. Mwetegeke okubanga mubeererawo King Saha kubanga agezezzaako oba akoze oba nakati akyakola kyasobola okulaba nga awaaba ensonga zammwe eri bekikwatako basobole okubanga basitukiramu bakole ekyo kye bateekeddwa okubanga bakola. Eyo nno ye wake up call King Saha gyali mukubira abakulembeze abeefudde bakyesirikidde ku nsonga eziruma bannayuganda. Ensonga ezo zeetaaga okubanga zikolwako naye nga ye obubaka nga bw'obuwulidde oba akatambi nga bw'okawulidde King Saha ye ekyamazima yeetaaga kubanga ateekebwa mu ssaala olw'ensonga nti obulamu bwe n'ebyobugagga bye oba oliawo biri mu lusuubo nga w'obiwulidde. Kale ndowooza ensonga ezo ozitegedde bulungi nnyo nnyini ddala. Njagala okukwebaza okubanga otambulira wamu naffe nga bulijjo. Wabula ggwe tannaba kubanga osubscribe nga nsabye okikole okwate ku kigambo subscribe. Womaliriza okukwata ku kigambo ekyo subscribinga kwata ku kide ekyo oteekemu all wano nno ojja kubanga tosubwa mawulire gonna ge tunaba tutaddeyo wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Ffe tuyama okubanga tukutuusako ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala mu kibiina kya National Unity Platform kubanga ensonga eziruma omuntu wa wansi ffe twewaayo kubanga ate tuzireeta ku mukutu guno zisaasaane ensi yonna buli omu ategeere ki esigenda mu maaso mu ggwanga naddala baganda baffe abawangaalira mu Bulaaya basobole okubanga bamanya ki ekiri wano ku butaka oba oliawo babeere nga bamanyi ki ekituuka oba ekigenda mu maaso ku bantu baabwe abali wano ku butaka e Uganda. Gwe yasubscribinga nkwebaza weebale nnyo akutambula wamu naffe wabula ky'olonkolera kintu kimu kwata mu kashare button ako otambuze message eno okutuuka ku buli munnayuganda yonna gy'asinzirira okubanga awangaalira era oba olina kye weemulugunyamukko oba ng'olina ky'oteesa ku nsonga yonna osobola okubanga okiteeka mu comment section awo weeri nnyo era nga abamu amubalaba nti mbaddamu
abalina okwemulugunya n'ebibuuzo byonna mu comment section. Gwe commentinga ku video yonna gy'oba oyagadde oba gy'oba osanze wano ku Mukutu. Nja kubanga nfuna obubaka obwo, ensonga zo nsobole okuba nga nzikolako, mbagirawo tusobole okuba nga tutambula wamu n'okuba nga tumanya ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu era bigenda atakumira mpeera abankuumire. Atusinkane mu video zaffe ezinaba ziddako awo bingi nnyo byenkyabatuusaako. Wabula gwe ky'olina okukola kwekuumira ku Mukutu ogwa Babi Television Uganda. Musule bulungi, mweraba.